ati yagarga ataine kyatwereiremu Namukadde ono ow'emyaka 85 nga namwandu wa Christopher Kajundira alajanidde Omulamuzi Catherine Bamugemereire oluvannyuma lw'okumala emyaka egisoba mu 18 ng'agobeddwa ku ttaka lya bbaawe erisangibwa ku kyalo Kinono Kayonza mu Ggombolola y'Ekikatsi mu disitulikiti y'e Kiruhura. Deba mwana w'amakuru reba ombirugona guhindukira deba ombiro kuguru deba amaguru weno kwazimbire bigiye omurebo kuyabeire deba asiba hariya nake. Omulamuzi Bamugemereire atuuseko ku ttaka eryogerwako nga lino waliwo munnansi wa Rwanda ate nga mukozi mu kitongole ky'amawanga amagatte ki United Nations Isaac Ndahiro eyateekako eddundiro ly'ente. Abatuuze banyonyodde ng'ettaka bwe lyali erya Christopher Kajundira era nga y'omu ku baasooka okusengako mu mwaka gwa 1965. Mwana mutsegamu akajundira itaka lye. This commission leaves this place should hand over the land to Kajundira. Na Kajundira wenka mukameka nejana reporting wanje akajya tendahiritsira abantu banje. Omwana bamutera umukono gwacweka hunyina yabera kwitse ekitorogo cyo mukazi kyashora. Kyokka enju y'omugenzi eyali Ssaabalabirizi wa Kigezi eyasooka Koshia Sharita nabo bagamba nti ettaka lyabwe era ensonga bazitwala mu kkooti. I'm the administrator of my late father Bishop Sharita. We have land here. Everything in my father's name. Mu mwezi gw'omwenda omwaka 2017 akakiiko bwe kasooka okugenda mu bitundu bya Nkole kaayita Isaac Ndahiro yennyonnyoleko ku bigambibwa nti bwe yali agobaganya abantu ku ttaka waliwo abattibwa mu ntiisa. In the death of his wife who was pregnant. I heard about it. It resulted in the injury of his son whose arm got amputated. That's true, my lord. It resulted in the injury of another daughter, at the death of another daughter. I heard about that, my lord. Omulamuzi bw'atuuse ku ttaka lino awadde ebiragiro eri Ndahiro, poliisi ne basajja ba Ndahiro abasangiddwa ku ttaka obutaddamu kutiisatiisa bantu. That if I hear him harassing those women again and reporting dubious cases against them, I'll come for your head. You. Where are the people from Mvenjere? We hear they are also harassing people. This warning is also issued to them. Nange mbasaba mureko kureta abantu abatari who are not part of your family in the farm. Waliwo n'abakozi abamu abasangiddwa ku ddundiro lino kyokka nga tebalina biwandiiko biraga butuuze bwabwe. Jingo Francis, NTV ku ssaawa emu.